Omulungi atulaba era azze atugoberera okuvira ddala olunaku olw'ejjo paka wano wennyini wendi mu bitundu by'eggolo Mpigi district. Tuli mu kuziika okw'omwami Kakooza Lawrence era nga njagala obbategeeza nti bo Bannayuganda bangi bajjumbidde omukolo guno gw'okuwerekera omugenzi era ng'emabega wange mu bifaananyi embeera y'okubeera nga tebateekateeka entaana ssaawa yonna agenda kubeera nga ate aziikibwa. So njagala okutegeeza nti amaziga biboobe miranga byebibunye ekifo kino we tuli naye ng'era kitegeerekeka kubanga ekifo kyennyini mwe tuli tetwasobola kubeerawo ku mukolo gwa mbaga naye nga wennyini we waali embaga just wiiki emu n'ennaku ziizo eziyise. So kiba kintu kya nkikwe nnyo era kibeera kya nnaku nnyo eri abo abaali ku mukolo ogw'embaga ate okubeera nti olwaleero bali ku mukolo gwa kuwerekera mugenzi oba gwa kuziika. Bingi byogeddwa wakati mu mbeera egenda mu maaso wano era nga bingi bimugenda okuba nga mumanya ebyaliwo okusinziira kwabo bonna ababadde ku ttiimu esobodde okubeera nga ate efuna omulambo guno okuva epakwaki gye gwabbira ne baguzula emmolo then paka ate olwaleero wano we tuli okubeera nga ate kugenda kubeera nga guziikibwa. Omukyala abaana weebali era nga byonna abantu bali wamu nabo okulaba nga babagumya ate n'okulaba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo. Nze Lujja eno ye Capital Music mbagamba nti ensonga zonna nga bwe zitambula tugenda kuba nga zonna tuzibatuusaako ate paka omukolo gw'okuziika gugenda okubeera nga gufundikirwa. Naye ng'era nja kwongera okubasaba Bannayuganda bannange embeera ey'okusharinga ebifaananyi by'abafu oba embeera ey'okwogera kalebule naddala eri eyo yafiiriddwa oba afudde si birungi. Tubeere nga tufuna engeri gye twekwatamuko tukakkane ate tulabe buli omu engeri gy'avugamu fayiro ye. Ekikulu kiri nti kye tulina ffenna okubeera nga tukola bw'abeera nga omuntu oyo akutteko musaasire busaasize musabire ate oba olina obusobozi ogumye n'oyo gwe kikwatako naye w'okola ebimu ku bintu ng'ebyo byenjogeddeko obanga aduulira mu mbeera eno. Kale nno njagala okwebaza omwami Jeje ne ttiimu yonna yonna sofa omukolo bagukutte bulungi guno ate tulabe embeera bwegenda okubeera nga ate efundikirwa. Nze Bugembe Peter Masannyalaze Kakooza kojja wange muganda wange ate abadde yampa nkolenga maneja we. Mu mbeera eyo twajja wano okulaba omukolo yabeerawo n'asanyuka nnyo n'okuzza omuzigo nga bwe byali byonna bwe byaggwa. Twamaliriza nga olwokubiri alina okugenda e Kampala tuddeyo mu bwangu kubanga olwokusatu yali tuwa ng'agendagendako ne famire mu Maction Falls oba epakwaki. Abaana bano abaali abapya mu Afirika balabe ku bisolo ate n'okulambula ku Uganda eno. Mukulu Kakooza twasimbula wano mu lunaku olwo ne tuyita mbafiirwa ne tubakubagizaako bwe twamaliriza n'abuuza ku bantu ab'enjawulo. Mu mbeera eyo kyesaamanya nti kojja wange yali asiibula ekitundu kino. Abasinga okumumanya abadde atera okuba n'obudde butono era twayitanga mu bwangu naye ku olwo twatwala akadde ne tubuuza ku bantu ab'enjawulo okusingako nga bwe kibadde. Twatuuka twasooka ne tufuna ebyokulya ku gasline agamba tufune kacaayi tugende n'abaana bano nga balina kye balidde njagala nnyo kaawa. Twatuuka e Kampala mu butuufu essaawa zaali 6 ogw'ekiro. Nafuba yali antumye nziggyeyo akasente akanayambako. Nze natuuka wensula essaawa nga 8 naye nafuba nnyo ku ssaawa 11 ntuuke ku hotel we yalina okuva. Nze nali mutwalira emmotoka ate ne driver motoka twali tukisetinze bulungi n'amafuta era ku ssaawa 12 n'ekitundu Mukulu Kakooza yali asimbula okuva ku hotel ate okugenda epakwaki n'omukulu Derek driver gwe nali muwadde owa safaris era we bali wano. Naye
mu mbeera eyo tetwaddamu kuwuliziganya kuba nasaba waliwo ne mukulu wange kyena yali ankubirako nga lwe twagala okwogera nemugamba mukulu Kakooza muleke embaga ebadde muwuba nnyo kasooka awummulemu asanyukeko ne famire ye ku ssaawa nga 10 ku ssaawa ng'emu ate ne tulaba ekifaananyi ekitulaga nti bali ku mugannayire. Ekifaananyi ekyo kyaddirira essimu eyakubwa ku ssaawa emu n'eddakiika 4 kiri kyaliwo ku ssaawa emu n'eddakiika 1 ku ssaawa emu n'eddakiika 4 essimu ya mukulu Kakooza ye Uganda n'enkubira nga mutabani omukulu Hector akuba agamba tata dad is missing, tata talabika, he has just drawn the water, ye abide mu mazzi. Nengamba no alabika kyayogera takikakasa. Mu kiseera kyekimu essimu ya mukulu Kakooza eye UK yankubira masimu ago gali abiri ng'omwana addako okubayita Havi yagirina ne sigikwata kuba nalaba nga tebajja kunyinyonyola story nenkubira driver n'antegeeza nti mukulu Kakooza abide mu mazzi kati tetumulaba mu butuufu embeera eyo saagitegeera toyina bw'oyinza kigatta omwagalwawo. Nze Kakooza alina ensonga lwaki abadde yansembeza simanyi famire kimanyi n'omukyala nti mukulu Kakooza tubadde tuwuliziganya newankubadde nga babize naye buli lunaku waakiri emirundi nga 3 naye kuolu bwe nawulira ekyo byanzigwako. Essimu gye naddako okukuba yali akunoonya mmotoka engezaako kuntusaayo ne baganda bange bano nga maze bawulizaako nga jjeje essimu ye teyitamu. Naye munzikirize kituufu nina bingi ebyokubagamba bingi nnyo kuba ntambulidde mu bulamu bwa mukulu Kakooza mpaka nga azze wano. Naye nina baganda bange bano balina obulamu bwe bayiseemu ne mukulu Kakooza obufaanagana ng'obwange. Jjeje namukubira mu butuufu bwabyo noono wakitiibwa nnyo nze mumanyi sirina kyendi mukulu ono mugagga ate wakitiibwa naye namukubira nemugamba jjeje kojja Kakooza abidde mu mazzi pagwaki naye mbadde nfunye emmotoka ya tuwa wabula wandibadde ojja netugenda nga mulagira ninga eyange nsaba jjeje atujje awo nafunira essimu munaatusonyiwa tuyinza okuwanvuwamu naye akadde ako mukeetaaga okuwulira lwaki tetubikudde mukulu Kakooza. Ebale bakungubazi bannange kitalo nnyo kya muganda waffe wano gwaffe taata waffe bannange ekibinja ekya Kakooza. Ku lunaku lwokusatu nali mu meeting ku Okra Hotel wali Mengo, essimu nali nzitadde mu silent kubanga meeting gye nalimu yali avunaanyizibwa nga sisobola kuleka simu zibeere nga kweziri nga zivuga. Naye nali nkebera essimu we nali ntudde ne ndabako essimu ya mukyala wange yaŋŋamba ebigambo bino, babawo Kevin agambye omwana afunye obuzibu mukubire kakikaki. Nensooka ne ntya kwaba Kevin yalina omwana omulwadde. Nenkuba essimu ye n'aŋŋamba muganda wange okimanyi nti muganda walabika afudde? Ne mubuuza muganda wange kinaŋŋamba Kakooza. Ekyamazima nasituka olw'okuba nali ntudde n'emmeeza kwe twali nagikoona buli omu we yali ne yeekanga kubanga kyali kyantiisa. Nali njogeddeko ne mwami Kakooza ku makya programu yonna nga bwe yali nga ngimanyi ne gye baali bagenda. Naye saasooka kikkiriza. Baba Kevin ne mujja ku ssimu
nenkubira Mukulu Peter kuba missed calls nasanga kuma nyingi neneyongera okutya. Mukulu Peter bwe yakwata esimu yaŋŋamba jjejje oliwa ne mugandi Mmengo naŋŋamba muganda wo agudde mu mazzi epakwaki gye bagenze ne mugamba Peter oliwa naŋŋamba naye kanzijawo wooli tusale amagezi tulabe nga tugenda epakwaki. Akaseera ako kali kazibu nnyo namala eddakiika nga 2 nga sibitegeera kuba ekyamazima embeera gye tubaddemu ng'ennaku z'omwezi 6 mugirabye. Mbadde njogera ne Mwami Kakooza okuva lwe yatandika okwagala okuteekateeka omukolo gwe naŋŋamba jjejje siri Uganda naye kwatagana ne Peter mukole ebintu byange nga bwe mbyagala. Nenkozesa amaanyi mangi, nenkozesa obuvunaanyizibwa, nenkozesa obwesigwa obwampeebwa, nenteekateeka omukolo nga bwe mwagulabaawo nga ndi wamu ne Mwami Peter. Mu byonna bye nakola ne ssente empitirivu ezaali mu mukolo Mwami Peter yazimpanga naye tebansabako ku receipt. Kyobona omuyimbi yasabye ssente mmeka, oba wa tente ayagala ssente mmeka, oba wa juisi, oba wabula banneesiga ne baŋŋamba twagala ekintu ekirungi gwe tukwesiga. Ekyamazima ekintu ekyo kyankubye wala nga mpulidde nti muganda wange afudde. Embeera yabadde wano mwena kimanyi mukijjukira bulungi, twabadde masanyu amangi. Nze natandika okusula nga ntunula okuva ennaku z'omwezi nga 28 nateekateeka omukolo gw'emagere ogw'okwanjula era nze omuntu omu banneesiga ebintu byabwe nebikola bulungi, buli kimu ne kitambula bulungi. Era olunaku lw'omukaaga kasita omukolo nalabanga ebisinga obungi biwedde ne ŋŋamba kaŋŋende mpumule kuba nali maze wiiki nga namba n'ennaku nga nnya nga seebaka ne ŋŋamba kampumule. Bannange kyakunyolwa kyamaanyi nnyo era nawulira bubi paka Mwami Peter bwe yaddamu okunkubira naŋŋamba jjejje nsembera badde nfunye emmotoka naye nze njagala genda naawe ne muga mpakinze Mmengo ku Total. Kyatwala eddakiika nga 5 zokka naye olw'okuba nali mpunze emmotoka gye nali mu kaseera ako saavisi yali enetera okuggwako ate nga ndaba obudde bwali bwa jaamu nga ndaba okuvuga okudda ewaka nfuna emmotoka endala tugenda ku Bombo Road. Nenkubira muganda wange Moses ne mugamba Mose muganda wange gwe twakoledde omukolo eggolo alabika afudde naye sikikkiriza naye kanvuge ngende pakwaki nzijaawo gyayo emmotoka ogirete ku kkubo tugende. Era naye yayita mu bwangu ne muganda waffe Kibira ng'oyajjira ne Mwami Peter ne tuyingira emmotoka. Nasiba omutima ekyamazima olugendo lw'epakwaki luwanvu ate obudde nga kiro tebatukkiriza kuyita mu paaka. Ekkubo litwalimu lyali lya binnya naye nakozesa obuvumu nenvuga emmotoka ne tutuuka epakwaki. Bwe twatuuka ekifaananyi kye nasanga awo naggwamu amaanyi nenkakasa nti muganda wange yafudde kubanga amazzi gaali geeyerudde bulungi ngulaba tewali wadde muntu wasobola kwekwata. Naye kyewuunyisa Kakooza we yafiira kubanga nabooza driver yali amuvuga ne mugamba Mwami Kakooza wasembiyo mulabawa nannengeze wali akati nga walinga omukyalo oyo watudde katebe nga kumpi nnyo n'olukalu naye gali amazzi okuva wano nawo katebe gayinza okuba galinga 15 okukka wansi ate nga galimu ettosi. So kyali kizibu nnyo Mwami Kakooza okuva mu mazzi ago kubanga ate nga gatambula. Obudde bali mbwali bakawungeezi bwe balaba amazzi nga balaba gateese naye amazzi nga gadduka ku speed. Bwe yalaba omwana ng'aleekaanira amazzi ng'asaba obuyambi n'ayagala agenda ataase we yagwa wali wawanvu wange amazzi n'alemererwa okugavaamu. Era omwami yataasa omwana yali azze ku ekyo kifo kunywamu n'alaba nga waliwo embeera egenda mu maaso etali nnungi n'ayanguwa n'agwa mu mazzi yajjayo omwana. Bwe bagenda otunula mu mazzi nga Mwami Kakooza aboze
eyo yembeera gye twasanga epapwaki. Badde nsaba muganda wange ono ababulira embeera eyaddako okuva ku olwo bwe twatuuka, naye akaseera kaali kazibu nnyo, naye nga siinawayo omuzindaalo ngenda kwebaza omwami eyatuyamba ennyo. Ekyamazima we tubadde abasajja okuva ku CID owa poliisi nga mu kitundu ne bagenda paka ku region. We tubadde okuva epakwachi okutuuka Arua waliwo kilomita 220. Naye abakulu bonna abali mu region batwegattako oku FFU, Uganda Police, Marine Army, Police Marine, UPDF, bonna tubadde wamu nabo nga buli kye twogera bambi batuwuliriza. Bannange kitalo nnyo ekya muganda waffe kibi nnyo, naye tusabe Mukama amusaasire ebyamusobako, ate nammwe abagumye ababadde bamwagala. Ekyamazima kino kituusewo leero ne bwe badde toyagala Kakooza kikwatako kibi nnyo, naye tugume Mukama. Nze nzikiriza nti okufa kubeera kufa, era nagambye ono mutabani wange mpita kojja ne mugamba okufa Kakooza okufa ke bwe kuba nga kwabadde kutuuse ne baali badde bali mu bisolo, wakiri empologoma yali buuse n'emukwata n'emutta. Bannange tukkirize nti mwami Kakooza yafudde, tubadde tumwagala nnyo, tuli mu bulumi bw'amaanyi, naye tugume tetulina kyakukola. Bakungubazi bannange mbasaasira ku lwa Kakooza. Mbadde nsaba okwebaza ku mwami Kintu, yakuba essimu buli wamu ewali wetaagisa ne batuwa obuyambi. Ekyamazima nze nina connection buli wamu, naye nabadde ku ground nga buli ekyetaage wetaaga oteekawo sente nga nziteekawo. Ne mwami Peter yabadde ayina esente ze babadde bajjeeyo okukozesa, yazze nazo. Ne twegatta ne tubeera omuntu omu ewatali kusika muguwa, paka Mukama bwatusaasidde ne tuzula muganda waffe, era bannange ali omwo. Badde nsaba n'ababuulira ebiddako. Programu ene kutusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi, nga bano bakugu mu coffee. Basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate, ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba, obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge, ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mikwano Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi.
ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.